we went to Budaka. We started very well, but we were having our groups, colleagues from Loop following us. This was the first time. When Masindi, they were there. We are just, for us, we are gentle people. We know what we are. We are not fighting Loop. We are not fighting NRM. We are asking the people of Uganda. We are sending our manifesto. We want them to give us the opportunity to lead this country so that we can do what is missing. But Loop, with the violence, yesterday they attacked us. They followed us not less than, not once, not twice, not once, many times. But we have been good people because we know we are not fighting anybody. We are fighting to make sure that the people of Uganda are safe. We are attacked. We are attacked by Loop. That's why I want to call on Honorable Kyagulanyi, the president of Loop. You are not the one who has the monopoly of violence. You are not. And if your boys are good at taking Njaga to attack others, I can assure you have capacity. We will not need the army, we will not need police to assist us in this. We will deal with you. Golowooza nti Nandala Mafabi okujja okwesimbawo kuba president yali azze kuwangula kalulu. Ansa eri nti nedda. Then ekibuuzo kiri nti olowooza ekigendererwa kye kyali ki? Ku justifying ebikolobero ebiba bitukoleddwako mu campaign oba ebigenda okutukolebwako nti bitugwanidde ffe tusosonkereza. Buli kalulu Museveni abaamu n'ababe nga bagenda kuzannya loole ez'enjawulo. Emirundi egiyise emabega yabeerangamu ne ba Bedi Bwanika okukkaatiriza obuwanguzi bwe. Era nga buli kulayira ekkololo Besigye aba akyakaayana nti banzibye nga n'olundi yali Nairobi bamujjanjaba. Omukulu Bwanika nga ali kololo ku justifyinga buwanguzi bwa Museveni nti ffe aba opposition tukkiriza obuwanguzi bwa Museveni. Kakati noono kyali mu kukola ekiseera kino ali mu kwejjeereza Museveni ku bikolobero ebikola ku bantu oba ebigenda okukolebwanga ku bantu. Ali mu kubejjeereza nti ffe tubayiikiriza era ffe tubasosonkereza. Ali mu kusiga ekifaananyi nti tuli bakozi ba Efujjo era tugwanidde okubonerezebwa. Kyova olaba Naye asayinize out ng'agamba nti naffe tugenda bakolako tetwetaaga buyambi bw'amagye, tetwetaaga buyambi bwa poliisi, tetwetaaga buyambi bwonna. Meaning nti aba NRM bagenda kutandika okulumba ekibinja kya National Unity Platform mu campaign n'okusanjaga basanjage. Babakoleko Efujjo erya buli kika n'ebiso basobola okubibatunga. Kubanga Nandala Mafabi yeewera dda nti baamukuba entiisa. Kakati naye agenda kuzza omuliro. Ate era tasabye bitongole byakwerinda byonna kumuyambako ku bakozi ba Efujjo bano. Wabula agambye nti ajja kudiiringa nabo. Meaning nti bingi byogenda okulaba mu maaso awo omuli n'okuyiwa omusaayi. Naye nga Museveni abikolera mu kifaananyi kya Nandala Mafabi. Nandala Mafabi mmwe bennyini mwatugamba nti Kyagulanyi akoma mu Buganda. Era emu ku nsonga ze mwawa lwaki temwasobola kwegatta ku Kyagulanyi nti Kyagulanyi akoma mu Buganda. Atozze wano osinzidde Budaaka olipootingira ensi ng'abawagizi ba Kyagulanyi oba abakkiririza mu Kyagulanyi aba National Unity Platform bwe baakukubidde Budaaka abange. Nuupu eyo yazzeeyo n'amataba g'e Kampala. Ge gazze gagikulukusa yazze eggulo. Woyagala okunafuyiza Kyagulanyi ogamba wa Buganda. Bw'onaanuula ekigere n'ogenda gy'ogenda ogamba Kyagulanyi ankoleddeko eno Efujjo. Abange ekibuuzo kiri kimu otegeera bulungi. Oba olw'okuba otunula ng'ejjinja kwe basirira olinga enkulukuku. N'obwongo bwo bwennyini bwafuuka bwa nkulukuku, bwakuusiira ng'enkulukuku. Akasajja akakulu akatambula keefundikira tekasobola kwefunyululako kemulaba. Tekasobola kwefunyulula. Ke kali wano mbudozi huliganizi abanywa enjaga oba enjaga gye banywa ebatuma kukola ebyo naawe tandika okuginywa otagulukikeko. Nedda nze ku ssente z'olina siyinza kutunulanga ggwe. Nedda amazima gennyini obukulembeze ne ssente z'olina ennyingi nga mwe mwalina okutunda BCU, Bugis Cooperative Union. Walibadde totunulanga olugave nga teweefundikiranga lugave. Simanyanga enkuba bw'etonnya watandika kweggamanga mu ggwe. Kubanga ebiseera ebisinga nze ndaba obeera teweefunyuludde. Nze buli lwenkulaba nkulabe obeera weezinze owaaye. Ne mu bw'emisana eyo ewammwe ebeera mpewo. Kubanga nze buli lwenkutunuulira obeera ng'ayiseemu empewo. Dr. Kiza Besigye yennyini eyakutwanjulira. Oba omuzadde eyakuleeta ku nsi gye bayita struggle.
yakuzaalukuka dda oluvannyuma lw'okututegeeza nti wagwa eddalu. Era eddalu lye wagwa nti oyagala kumutema majambiya n'ali justifying ng'agenza aguze ekibanja ewala n'asobola okulimira. Dr. Kizza Besigye agenda okugenda ng'amaze okugula ekibanja awalala w'agenda okulimira. Kakati toyina bw'otukakasa butuufu bwonge yakutulaga yatugamba dda wagwa eddalu. Eryo eddalu lye wagwa Dr. Kizza Besigye lyamuddusa mu kibiina kye yalafuubanira. Ekyamubula okutwala obulamu bwe, ensonga lwaki ali mu kkomera, ensonga lwaki yakyasinza okusibwa lwa kibiina ekyo. Olowooza Dr. Kizza Besigye okuva mu kibiina ekyo gyali mirembe oba omulabe yali amaze okukisensera? Kakati ate gwe yakisigalamu era akikwatidde bendera. Toyina ngeri gy'otugamba nti toli wa mulabe ate nga kitaawe yakutulaga yagamba ekyakwawukanya naye era ekyamugobesa awakaawe wagwa eddalu n'okwatagana n'omulabe. Era essaawa eno buli ky'oyogera kyonna tulaba oyogera ndowooza za mulabe. Museveni atigumbule, Museveni atulugunye, Museveni akole ki, then ng'ensi wagitegeezaako dda nti aba Nuupu be bakakola Fujjo number 1. Gwate olaba owa Nuupu asobola okulumba ani? Wa FDC yani oyo Nandala Mafabi Nathan. Ate olwo aba NRM. Owa Nuupu bw'aba asobola okulwanagana n'akasaati aka bbululu ate olwo bw'anaasisinkana ku ka NRM. Meaning nti omuntu yenna bw'aba asobola okukola olutalo ku Nandala Mafabi ate bw'alaba owa Museveni kiyitirira buyitirizi kwegamba alinga akutegeeza nti embwa etayita ku nsugga osobola okugiraga ennyama. Ne tusobola okutegeera enkola zammwe n'obukodyo bwa Museveni. Naye mujjukire ekintu kimu, ffe tulibaawo nga twetunuulidde kubanga ffe baganda bammwe. Kabatutte nga bwe mulaga nti ffe batemu. Kabatukube mutukubire enduulu, kabatubbe nga bwe mutukubire enduulu. Kabatutte nga bwe mukaaba ate mmwe abasse. Naye waliyo akaseera Nathan Nandala Mafabi nga Uganda etuuse okukola okuwoolera. Aba National Unity Platform kati for sure owa National Unity Platform alumbe Nandala mu kitiiki. Kale tukkiriza kale bakulumbye naye mu kitiiki Nandala Mafabi nkima ne bw'ogiyigga tosobola kugiwuuta supu. Omuntu yenna ng'oyigga Nandala Mafabi obeera oyizza enkima. Akalulu kano kali wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa oba abanyigirizibwa n'abanyigiriza. So siba agenti aba abanyigiriza kubanga ba agenti b'abanyigiriza beekutte ku ttabi eryawaggulu okuli okunyigiriza. Meaning nti bwe tusiguukulawo omuti ogwo okutudde mmwe mwenna muba mugenda kuva kyogamba where is Nandala Mafabi without Museveni. Nandala Mafabi osobola okubeera kyenneeraliikirira, osobola okubeera ekimbuzo otulo. Era nze ne bwe nkusanga nkuyitako nga muziba ayita kuyeetunda ate abaamulabi. Amazima gennyini toyina woyinza kubeera nze ne nfiiringa presence yo oba ensanyudde oba emmazeeko emirembe. Toyina. Era tewali nsonga yonna lwaki owa Kyagulanyi ate aba alumba owa Nandala Mafabi oba Kyagulanyi okulumba Nandala Mafabi. Kyagulanyi kyagoba akimanyi ne gwagoba amumanyi ne bannayuganda abalina ebizibu kye bagoba bakimanyi ne gwe bagoba bamumanyi mu bizibu byabwe toliimu. Osobola okubeeramu nga agent naye tumanye wali main switch. Tosobola kubeeramu mu bitweraliikiriza. Osobola okubeera ekizibu naye si ekitweraliikiriza, si ekituteeka ku bunkenke. Nandala Mafabi ayogedde ku lwa opposition. Gw'okyasobola okwogera ku lwa opposition. FDC nga Besigye tagiriimu eriwa n'envaamu gye yagivaamu nga tagivuddemu nti afudde bufi oba awummudde, naye n'envaamu gye yagivaamu ng'akaaba amaziga nti FDC waliwo ssente ezayingira. Besigye okusalawo okuleka olubimbi lwe yalima oba investment ye kanjiyite bwe nti okulafuubana kwe yalafuubana mu myaka gye egy'ekivubuka kituuse kyengedde n'akiddukamu. Golowooza gibeera mirembe okuluma ku lyogenda okukoza? Omusajja okudduka mu nju ye
gorofa kalina ey'amaanyi ennyo etemagana ng'omuntu n'agenda asule mu kasiisira gibeera mirembe. Ebiva mu gorofa eno biba bikyakiikirira kika kyaffe. Yaleka atugambye wagwa eddalu. Tewali ayina budde bwa mugwi wa ddalu. Era bino byonna by'oyogera obyogeza ddalu. Eddalu lye wagwa lyali lya kukonekitinga FDC oba kusitula FDC bukolokolo butereevu ogitwalira aba NRM. Meaning kyonna ekifuluma mu FDC kiba kifulumye mu NRM. Ng'ekifuluma ku BBS almost kiba kifulumye ku CBS. N'ekifuluma mu FDC kiba kifulumye mu NRM. Kubanga FDC kawukumi ya jirya. Besigye munnamagye. Besigye veteran politician. Bitone ebiyinza okukanga omuntu ku level ya Besigye. Naye olaba ekyo kyamukanga n'adduka omulabe yali amaze okukola ki okumutuuka era waayita mmeka ali ludda wa leero. Kati ng'otunyumizambu omukulembeze wa FDC ayogedde bwe tuwulira owa NRM n'owa FDC tuba tumuwulidde. N'owa DF tuba tumuwulidde. N'owa Jema tuba tumuwulidde. N'owaki tuba tumuwulidde. N'owaki tuba tumuwulidde ffe kasita tuwulira NRM. Oba omukulembeze wa NRM omufuzi wa NRM kasita ayogera mwenna abeera aboogeredde. Tetubayinako budde bwammwe era ne mu bye tuyigga temuliimu kubanga tubalabanga nkima. Bw'oba ogamba nti abantu baakukozeeko effujjo ne bakugobaganya byabadde bizibu by'abantu eyo si nuupu. Nuupu ntono. Bw'ogigeraageranya ku busungu bw'abantu n'ebizibu byabwe. Bobi Wine mutono. Bw'omugeraageranya ku bizibu by'abantu era tewali ayagala Bobi Wine, tewali ayagala nuupu. Abantu baagala nkyukakyuka mu ggwanga. Bw'oba oyinayo wagobeddwa bizibu by'abantu bye baakugobye. Abo be watundira Bugisu Cooperative Union mwe beegattiranga okufuna ku mpiya n'okubokke. Emu ku nsonga bwe babanga baakugobye. Aba baakugobye baba baali beefudisi. Golowooza osobola okubeera omuganzi okusinga Besigye. Omuntu yenna nga yali ayagala FDC ku lwa Dr. Besigye kubanga FDC yali etegeeza Dr. Kiza Besigye. Bw'aba Besigye yavaayo akolima omuntu oyo yakwesunga lwali kulaba ajja kukuba. Besigye bw'aba yava mu FDC nga akolima nga waliwo abantu baali baagalira ddala FDC binafusi nga Besigye olunaku olwaleero ali mu kkomera ng'ekintu kye yatandika mwakitunda dda omwana we FDC yali ajagalira ddala ajja kukuba. Bw'oba okakasa nti wali otambuza FDC mu Bugisu oba FDC yali emaze okubukala Bugisu, manya nti FDC yo yennyini esobola okwekubira nga tesinzidde ku kitebe naye abo beeri Musaayi oba Dr. Kiza Besigye gwe baali baagala nga abali Musaayi basobola okwekubira kubanga yaleka kuzaalukuse. Bw'aba Besigye ye yakulaga abantu tosobola kudda mu bantu nga Dr. Kiza Besigye si yakuzzizaayo. Taata Kavuna agamba nti omwana oyo muzaalukuse ye yekka alina okuddamu okumuyingiza ekika. Nkiddamu. Taata Kavuna agamba nti oyo omwana muzaalukuse ye yekka alina okuddamu omuyingiza ekika. Bw'aba Besigye ye yakutwala mu bantu b'e Bugisu. Manya ekintu kimu. Enjawukana yammwe tekkirizisa bantu b'e Bugisu kukwagala. Bw'oba okakasa nti FDC yali eyo y'amaanyi nga naye wasalawo okujjira ku kaadi ya FDC ng'olina ekitundu kye weesize nti mwemuli FDC. FDC yo yennyini esobola okwekubira, esobola okwekolerako emikolo. Kakati gwe dda obeere ng'enkuba gwekubye eva abanga enkuba gwekubye abaati yeefundikira. Kale weegolole, weegolole. Ayagala otumalirako entumba. Banywi banjaga naawe ginyoonyirireko. Naawe giri onyirireko agira omuto gumulinga ekiti kwe batemera embizzi. Omugongo gulinga kiti kwe batemera empunu. Ayagala kuwanvuyira kufa, ayagala twegololeramu, ayagala otunaanuukiramu.
Kyagulanyi akoma Buganda bwe mwatugamba. Ne Nuupu ekoma Buganda era ensonga lwaki mwagaano ojjegattako toteeka mu bintu by'omuzaffalu. Bw'oba olina abakubye be FDC, original FDC. Aba Dr. Besigye be yakulaga katannaddamu kubalaga nti yakusonyiwa kubanga baakoma okumanya ng'omukaabiza. Bw'oba okkiriza nti waliwo abaali bamwagalira ddala musiba mutujerega nti yali opposition omutuufu. Bw'oba okkiriza nti waliwo abaali bamwagalira ddala nga ne FDC, waliwo abaali bajagalira ddala sene yammwe wabula eri, manya nti okyakubwa nnyo yonna gy'ogenda okutambulira. Naddala wogamba nti FDC yali yasimbawo amakanda oba FDC yalinawo amaanyi be bagenda okwekubira tutuje gyembukanirako kutubimbirako jjovu ne bwe baba bakugobye no yensonga lwaki bagobyera bakatambi. Kati eyo tawuni y'amakolero gye mulaba tawuni yange gye nazimba wano Mbale, tawuni eyo tawuni y'amakolero gokka. Mwali mutuuseyo? Abatuuseyo bali bameka emikono waggulu? Abalala tebatuukangayo. Eyo tawuni mpya y'amakolero gokka. Ettaka eryo naligula kuva ku Nandala Mafabi waffe ali wano. Nandala Mafabi yali mu bya BCU ne bafuna amabanja. Balina amabanja g'Omuamerika. Omuamerika nayagala kuwamba ettaka eryo. Naye ngamba nti Omuamerika tagenda kutwala ttaka lyaffe. Ne musasula Omuamerika. Ettaka nendigula. Kati bano bwe bajja nendibaweereza. Kati labe etawuni gye bakoze. Eyo tawuni yange eyo. Tewobawo abalimba nti alina omukono ku tawuni eyo omuntu omulala nti alina omukono gwe yateekako. Tawuni ya NRM. Mu katambi ako Museveni agambye nti Nandala ki waffe. Omanye amazima gabanga lubuto tebalukweka. Era yagadde okukimira akizzeeyo. Naye nga kyayiseewo dda. Agambye nti Nandala waffe. Omanye akagambo waffe kye kategeeza. Kibanga ekigambo Akantu Limited. Kanyukuta ntono ng'oregisteringa company oba ku bipande by'osanga ebya company bwe bagakola in short form LTD ennyukuta 3 naye zitegeeza kinene. Ekigambo limited kitegeeza kinene. N'akagambo Nandala waffe kategeeza kinene. Owaba Museveni ye yeesimbyewo ajjajjeko Museveni eyaguza Museveni ettaka va muno dda muno ye yeesimbyewo ajjajjeko Museveni. How? Abantu bennyini Museveni baalimu. Be bantu be bamu gye yazimba factory era ng'agamba nti yagizimba basobole okugibenefitinga. Lwaki alina okugibateera ku screen ate? For sure. Olaga otya abantu ekiri ewaabwe? Olaga otya abantu ekibagasa? Olaga otya abantu kye bakoleramu? Then n'ogamba nkuliyetinza obugagga. Meaning nti ebintu ebyo bibaawo ng'okulonda kutuuse. Muteekawo ebintu byammwe mu structure ng'okulonda kukoze eki? Kutuuse. Okulonda bwe kuggwa. Neweebuuza yi ate kiguma kyaffe kye baatuteerawo tugaggawale ate gundi yaffe gye baatu yakola etya? Mu bufunze mutaddewo kanyoobwa kubbirako bantu nti bagenda kufuna emirimu. Lwaki tebaagifuna dda? N'otuuka n'okutubikkulira ekiri munda. Mulabeeyo ekiri munda gye tubeerera gye tukolera. Ekintu kye waguledde era nga kiri mu kutuyamba site gye wazimba etuyamba oba wagizimba kukolerayo bibyo. Sina kya gavumenti kyange era tewabaawo omuntu yenna najja n'abagamba nti akiinamu omukono kyange. Va muno dda muno. Omukulu azannya va muno dda muno.
waba Museveni mbwate kakati yayagala okugoba Museveni. Bingi ebikuyiga ne totuteeka mu bintu byo Muzaffaru, genda ojjanjabe enkulukuku, genda ojjanjabe entumba, genda ojjanjabe ebikufaananya ng'olugave. Hagira okwefundikira abaati ndowooza n'enkuba bw'etonnyo Nandala yeggama mu mubiri gwe. Nopuliganiz they attacked him ng'olina ki ekyabwe ggwe nkima. Onuku bwakuyigga abaayizza enkima kati bwagikwata dde abagambe mbu kyabeeka nkooye nnyo munjokyereko nnyama. Teri ayina budde bwo. Fe obudde tulina bwa Museveni, obudde tulina bwa Ntebe. Otherwise naye yonna statement eri gy'alalike kuba ye yennyini alaze mbu oba NRM bannaabwe baki bannaabwe bonna bannaabwe. Kati gwe you just came to participate not to win. Toyina kigendererwa. Kati fe tuyina n'okubeera n'obudde n'omuntu atalina kigendererwa. Nga ne gwe mugobanga omulabe yagamba ye bakoligibe kati obagobera ki bakoligibe bakoze ki? Kati bakoligibe bakoze ki obagobera ki? Kagira okutu kukalinga ekireego.